Bamwoyo gw'eggwanga abawerera ddala 10 be bafulumiziddwa ku ssomero lya Wanyange Girls mu disitulikiti y'e Jinja nga bano kibatwalidde ssabbiiti 2 mu kutendekebwa. Bw'abadde ayogerako eri abazadde, Basakana Kyodde Burango ono ye mukulu w'essomero lya Wanyange Girls ategeezezza ng'abazadde bwe basuuliridde nnyo abaana baabwe awamu n'okulemererwa okubawa ebyokukozesa ku masomero. Wano waasinzidde n'asaba abazadde okutwala obuvunaanyizibwa obumala eri abaana baabwe. You're doing a disservice to these young girls. A girl will have a complication and it starts growing, and for you you're playing hide and seek, and then it becomes a challenge in the future. These are the future mothers of our country. Akulira ebyokwerinda eby'omunda mu Jinja, Obadia Musenyenta alabudde abazadde abalemererwa okuwa abaana baabwe ebyetaagisa okukozesa mu bulamu obwa bulijjo. Wano Musenyenta waasinzidde n'ategeeza nga bw'agenda okukozesa omukono ogw'ekyuma eri abazadde bonna bakyusa empapula z'eddwaliro nga baagala okuzza abaana baabwe mu masomero, ekintu ekyongedde okujja abaana mu masomero awamu n'okwongera ebintu ebirala ebiba tebitunuuliddwa. Because as a security officer, even challenges in government that we have in corruption, forgery is one of them. Forging signatures and accounting for monies. Busoga kye kimu ku bitundu ebikyasinzemu abaana abawala abafumbirwa nga tebanneetuuka awamu n'abafuna embuto nga bakyali mu ssomero, nga bino byonna biva ku bazadde okwesuulirayo ogwa Naggamba awamu n'obwavu obweriisa enkuli mu bitundu bya Busoga. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.